My secret for my anti-aging face. Inchikola ntya okubanga nina face y'abaana abato. Inchikola ntya okubanga nina kye bayita baby face. Face etaliimu nkanyanya, face etaliimu bizigiro, face erabika obulungi emasamasa oyinza okugamba injikuba oyiro buli lunaku ate nga guess what? Mala ne weeks nga sitaddeko kizigo ku mubiri gwange gwonna. Abantu bangi nnyo abalabika obulungi ng'osobola obasinkana n'obabuuza hey you okozesa ki ku face yo ng'olabika bulungi n'agaana okugamba. Naye nze leero nsazewo imbeeremu amazima eri mmwe mwenna ba subscribers bange naddala abaana ab'obuwala biki bye nkozesa ku face yange okulaba nti siriimu face eyina bizigiro, face erina nkanyanya. Ndowooza mulaba my smiling lines zonna munnange ziri kungulu teziri munda. Ndowooza mulaba my eyelines wawe ziri. Mulaba mu face yange nga ne wensika face ebintu ebyo tebijja ebyo ebikanyanya inkikola ntya ekyama kikino olina kukisanga wano wennyini nnyini. Igwe kyolina okukola subscribinga ku YouTube channel yange eno okwate ku kadaako bw'okanyiga bw'oti bajja kuba bakwa message gwe tuteekayo video empya ojoogyekanaanye yadde video gye tutaddeyo olunaku olusi gye weetaaga girabe you never know. Osobola one day okubanga ekiri mu video ekyo okyetaaga. Video we ziba zikunyumira likinga okomentinge osharinge tubuuze ky'oyagala okumanya ever at your service. Olunaku lwaleero njagala kubalaga ekyama ekiri emabega wa face yange lwaki ndabika bulungi. Ekyama ekisooka baganda bange this that omanyi kino kiki kyensamudde mu face yange munnange. Gano amazzi nze nageekolera. Amazzi gano eno nagakola mu micungwa, mu bikuta bya micungwa nenkola amazzi gano eno. Buli bwenga mansa bwenti ku face yange nengaleka ne gakalira kugatta obuuka obwo obwandibadde mu face yange obwekweka munda ne bubanga bunzaalira embalabe. Kye kisooka. Ekintu ekyokubiri innina cream eno gye bayita Camille. Cream eno gye bayita Camille. Cream eno inkole mu bimuli ebya bulijjo bye basimba. Cream eno ekuyambako okulabirira olususu n'erukuuma nga teruyingiramu musana n'ekuuma olususu okubeera ku nakyo. Cream eno erimu ebimuli, cream eno erimu obumonde, cream eno erimu ekigaji, cream eno erimu amazzi g'omuceere era nga bweti bwefaanana. Bwe tubagamba okubanga mwekolera ebizigo ebyammwe munnange ne tubasomesa obikola tuba tetubalimba. Cream eno injikozesa ntya? All I have to do to apply it mu face yange yonna n'enjibunya n'entandika okubanga insika lines zonna nga bwenzambusa waggulu nga bwondaba n'ensika okuva waneeno nga bwennyambusa waggulu. Insika layini zineeno eziyinza okujja okubanga zireeta enkanyanya mu face yange. Insika enziza ku position ya mutwe lwaki gyokoma okumasajinga nga bw'osika layini zineeno munnange oba obuza appearance zaazo zibula. Layini zineeno tezirabika bulungi baganda bange nti ekiseera kyo we kirituuka eky'okukaddiwa gwe ng'omwana ow'obuwala zino ze zigenda okukolanga enkanyanya obeere nga olabika bubi. Muganda wange sika face ogisike, osike face ogireege, leega face yo ennyindo ogizze bwoti. Zino layini zino eziyita waneeno ezikwata ennyindo zireege, oleege ennyindo. Layini zino ozigjeewo nti ne wooba okaddiye zino layini tezigenda kukola nkanyanya. Okwate waneeno oyise nga wootwala ku sayidi y'ekyenyi. Layini zino ezibeera ku maaso ziseke ozizze eno. Layini tudda wano kweno position. Kwata waneeno nga bw'oyambusa. Kwata nga bw'oyambusa. Sika nga bw'oyambusa. Ndowooza olaba ettala ne weeba envudde mu sika nga bw'oyambusa. Omale ozze eno ogolole. Kati nno kino nkikola buli lunaku lwenfunye obudde.
ekintu ekyo nkikola massaginga face yange njitwalira obudde eddakiika nga 3 nga bwensika wano bwensika ekisige okudda eno ku saidi y'omutwe. Lwaki nziza ku saidi y'omutwe? Kubanga omutwe guliko ennyama nnene. Ozze eno n'omala nozze eno n'owanika n'okwata zino layini zineno zemulaba ezitera okujja wano eno gikwate wano ku nnyindo, ogizze wano ku nnyindo, wano osike otwale. Ozze eno bwoti then omale otwale. Kino woona okikola buli lunaku mu mwezi gumu ogenda kubanga enkanyanya zonna ozigobye mu face yogwe omwana ow'obuwala. Kati nno eyo ye secret yange esooka. Ey'okubiri yeno cream. Jigezeeko tojja kuddamu kubanga wejjusa. Amanya nsigadde yenze Sheila Adita. Bwebanga video eno ekunyumidde jiwe ekigalo, gilayikinge, okomentinge wansi, osharinge. Wabula toyina ky'otalina kwerabira kwe kukwata ku notification bell ebeeraawo bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Imbagala nnyo.